Yes, okay, atugenda maso atindete Kachanga Films bakutusiza kentadu kwa filmu egenda maso tutandika butandisi kaka tujukira buludda we twakoma ende kumulega ngereso obuzibu bwe bagibako yavira mwawo kiyita ngazi ne kunjagala ne kusinze njirina laba inende kujali nze kyakuntamya gundi gwofuluta nnyo ogenda no jano nga wewaga simanyi osinzidde kyokka toyina by'osinzidde odda mu kunsumbwa busumbuyi olwaleero siri wano kusumbuwa naga kyolina okumanya ssebo nze nina ebyokukola bingi owuliddira obusente bw'oleeta bwonna obusente kyolo sente leka naawe zonna ziba sente ategeeza omalira obudde azze ku dduuka saagalagira kati yanywa byonna bagamba matondo naye tajjukira gaali ameka kati yayiwayo buyi kiyita okukotomera bannaerengera omuntu akotomera ejjadu ye nga siyingira muleego oba baalimba azze gezesa awaddeyo sente ze ekyali ntandikwa kanyongere abatannaba ogenda okwetegereza ayingidde amagye ayingidde gyali basi ekyali ntandikwa Rafael Busuru akutusizaako entandikwa filmu egenda maaso Bomala Studios natenga bulijjo tugenda okuveeyo nedda ndekera ddembe lyange maama eryo bwe bange nvaako leka naawe luutu mukaaga leka kuntoolako busungu otyo nze nampulira nkyali mu bwengula nedda ssebo wagambye shoti emu kyokka oli mu shoti 8 ziizo zifuuse nalongo nze ndeka leka naawe obukakamu bukyabuze nedda ssebo ezo saluti zo nkambwe ennyo nedda kwata sente njazongerako afazi nedda gwe nalongo javanga dduka mbw ate mbeerera ojja wewaga tunulira yali nekolera jange obusente n'akanyuga wali muntaase kibambulira segujjali kyaddi ekyatandika tugenda maaso namugenya anita ku screen toyina kusubwa ntandikwa kifaananye era nga Baga Patrick nga naye akomyewo Baga Nakato Blessing ekyali ntandikwa filmu egenda maaso tosande kusubwa Sengendo Edward nga naye uno akomyewo tugenda maaso netandikwa filmu Kawompo Jamada ekyali ntandikwa sagala bakunyumiriza natenga bulijjo Kabalungi Marion nga naye ku screen kwali tutandika butandise etandikwa filmu egenda maaso ende kumulega patu gye tulaba atenga n'ekitundu ekyasooka tukikutuusako bulungi nnyo Nal Williams ye yakuwandikira olugero era nga Segujja Richard locations manager ekyali ntandikwa bannange omukazi anzise bannange anzise busi maama bannange nkoze ntya yanywedde ekisesi ate omukazi amudduseeko kutuba tuli ogenda okwetegereza mukyakaze bonna banneekolera gyange kiki naawe buli omu anaakumanyi naawe oli mu nsuluju nedda omanyi ekiriwo genda osumba wali bw'osumbwa bulijjo kuba teweesobola naawe okimanyi ono bulijjo teyeesobola yanywedde ku ndeku munange obusente bwe nina kambukuwe namugagwe sokunda benze ndi kirasiza bali abaakolamu wadde malaaya naye tayagala basajja bagayaala ayagala abasajja eŋŋwaŋŋuli owulidde ne mu kulima mubaamu enkumbi n'akasimu namugagwe gundi kati oyagala kola otya nze saagala bino ebya bulijjo ekimanyi naawe ndaba era wena tutidde bulala kino kyendiko siina weŋŋaanira buli kibuzo kyoleeta nina yeesi yokka obusungu kirala okusubbalala kyawule okutengerera n'abala ku ssente ne bamuyisaamu n'ayingiza tamanyi kyayingiza ekyali ntandikwa firimu egenda maaso kaka tugenda okuddako mukyala oyagala ati kugenda otya naawe sukulindeko naye sukuyude leka naye mukwano naawe ndamunyagala genda kukola naye sukulinde kale sooke tudde omulundi gumu ne bannange ate gye tuva ate gyonziza siikola emirimu
Nchimanyi ndi mu. Munange. Engeri gy'oli wakandeeta saagala bagambe mbu ate munange omusajja waawe yaleese omukazi ate omukazi gwe yaleese ojjukira kuva kiro oli masanyu gokka nange mpulira amasavu gannemye okukuta amasavu agamulemye okukuta so kugenda okole tunaddamu dda mpulira sina nagakole engeri gy'oli mugole omukyala yadduka ekibambulira kati alina omugole gwe yaleese naye bano abagole bayitwa babambigumire oba nabigumira omanyi abakyala ennaku zino balimu akajanja kali oba nakanibwa olaba omusajja agawa omusajja sajja kakati yagudde ku ono nja okukola njagala naye naawe ndaba ate ogenda okukola nga ate ne gino naawe kennyini oli mirimu obusungu bukyalemedde waggulu obusungu buli mu aijiya ensonga lwaki okola ki akyatunula nange maali yange alinga ateesiga waaleka maali laba amaka bannange nno n'abakazi obubonero buno bwongero balaga nti okubanga omuntu ogwako oba oweddeko laba gye baamuleese bakubiri musimanyi nyumba ya muli biki oli mu kizimbe nange maali yange n'agisanga ojagisanga nze ndiwo genda okola ojja kunsanga yenda kato blessing oligino ne muzitugenda maaso nagambye kutuusiddwa ku bannaffe aba William Dental Clinic bano nga bakafulumu kuzimbira amannyo oyina erinnya eryakutuka oyina ekibuno oyagalamu erinnyo kwegamba smiling with the confidence bannaffe aba Williams Dental Clinic bakutuusako enkola ey'enjawulo erinnyo lyo ne balizaawo eryo lirabika okuba ndiriko ekizibu balijjanjabira ddala era nga ba Williams Dental Clinic bali ku simu 0756 715239 genda bakolera erinnya eriri temporary oba erya permanent nga balizimba nowona eddibu kati omukulu agenda okukola yaleese maali bambi nkulamusiza mulirwana bannange mukazi wattu nno naffe tubigumira oba ebiki mugole mpulidde akuyita mugole anti ndi mukyala mpya nze gwe muzikyala aliwo bambi mugyebala agenze kukola omwami agenze bannange nno oli mugumu munange kuba mugole munange ekyatwala oli munange omukyala endulu ezaali awo kale naffe tubeere ne tugaanange leero bano bo ekisenge kyabwe yafuuka lingi kati muba muwulira baba bawulira bano lwe batandika endiba bawulira nga zomba zikuba ku bisenge papapapa kwegamba ate n'okuyimba engeri gy'atali nnyo wa konsati zibanduula olumu akomereramu ng'eyababbi ekyo nno kikolaga obusungu bw'omwami naye ono ye gwe baleese nabigumira firimu egenda maaso bannange bizibu munange enkunyonyola ki naye oli mugumu tetutera kuguma abakyala naye oli mugumu kano kanabigumira kamawo naleeta zomba oba zakula zitya zomba kagumu tekawonyera namu abakazi wali abakumu bannange omusajja oyo ekintu omukazi olinga yakabanga ne tugaba nnange basuna musune oba babamukoye kiki naye ono mugumu kati nga amanyi emizigo wabaawo olugambo lungi efirimu egenda maaso ono ali wano ali mu bikolimo abakazi balina ebizibu omusajja ono teyeesobola simanyi muto omwana w'obulenzi takula mbu simanyi biki kati ate wagwa kuye wagguuka ate efuuka nduulu back in action ndeka sente zo twala yitawo wano obugulumivu bukyali jju obugulumivu bukyali jju teerabira nde ku muleega omukazi wunali maama nyabo ulira sigiri ulira sigiri ulira sigiri ulira omuliro ate omukumi w'ekyoto akyaleeta enku kati ida nawuzira kunkulubesa otyo muna oyenda kunswaza eri bali kumbona abantu bonna bali kumbona oli byakumpalula buwalule ende ku tidiine owulidde kubanga letunonyereza gundi gwe banga tumaze nga tunonyendeku ogenda omulamu njagala ombuli kamambali wazira nzira kudduka
tidalumuka odalumuka aye bwenkuleka noja odalumuka tenda olumuke oda kuntwala wali ensumbi yange utongabambukira ku kino nkuteerawo ekyo ndikikugobera nkuteerawo mwegenda maaso ayagala ndekuye utange mage mutyo baba ida tuje tuli mwegenda maaso tuje je tujja kati endeku aginyweddeko ekiddusa malaya omusajja oli afuuse ekirala bananga abakazi okwewaga kulala naye obugulumivu buno obutwakivu n'obusunguwavu olengera kwegamba n'enziruka n'emisinde adduka ali muli yakwegamba yalookingidde munda kati addukira muli olengera obugulumivu bwaganye okukakkana yayingidde amajo kangabala kwa yakangabadde bukangabale tugenda maaso wetegereze tunulira laba firimu laba obunyiivu laba obuswakivu awulira noonya wakakkanira embeera ekyali mbi neyeyongerayo mama malaya wuno fuluma kikyate omusajja ndi bubi omusajja ani tabuki tetulina kyetulaba bannange omusajja abaddango baaliwa kawompo atabuse kawompo kati ansanze nga womanya emirimu egyaffe kati nga bulijjo etukola emirimu gyaffe nemugamba nengaye kati omanye abakasoma terako balwaggulu nenga akawompo kaze emisana lwaki sikigira netukola ki netugenda ono tannamanya mirimu ki omusajja bannange yayingidde amagye aganye ogafuluma nze buli obugulumivu sibulabanga obugulumivu gattako okuswakira nze sifunangako muntu gwentwala mugga n'ensulo ne zikala mulimu ki gwakola mukimi w'amazzi akima amazzi kumbe gali amazzi firimu egenda maaso ensulo bazikaziza kati kawompo bamukazizaako erinnya mukaza nsulo ate obusungu bumuli bubi ku 15,000 kwagala ttira omuntu kati yalingiza buli kayumba konna akafaanana okubeeramu omukazi olengera omuntu watandika okuyiga omuze gw'okwata kumbe bannannyini ndeku bajagala bannannyini ndeku basi tufudde jjajjange yafa talamye yiyo wuyo ayina endeku ate endeku omujagazaaki endeku nagidonze mulonzi nze nannyiniyo ati tagigaba oyinza okugamba gwe bagiwa efirimu egenda maaso ono agamba ndi kye bamukoze kwegamba nga womanyi kale guleeda ziri manguudo naye omusajja ono bw'abanga ali mu kika kya guleeda bamuyita sigula miti nze mundeke kati yaga kirabika kawompa amuwonye kati kwe kujja omuliro guli wakati awo kiki kati ono yetegereza yukira omwami ono naye okujja yali anonye mwana we yali azza anonye n'agamba naye abavubuka bakozesa ki kakati olaba ne bamalaya badduka gwe banaye nga malaya batema obukule wano malaya akuyingiza muloogi n'atema obukule ng'atakuwulira ogende wa malaya gwe neweekejanga ali mu kusala njala era tekyali kisa kakati kumba ono tategeera kigenda maaso musajja jeva jukira basumba bana abapasi abagundi abapulicha kati jukira ajja naye kunona muwalawe n'amuddukako kyekyamulemesa akazinga kano era nga tayagala kuvaawo nga talabye muwalawe njagala kumanya muwala wange kiki kyali owulidde kakati lengera emirerembe egiri awo abo si be bamu ku banywanyi ba muganda babaawe simanyi omuvubuka yamuwasa omwana najja yeefumbiza najja agwa kukyukuula kati saagala ebyo era njagala nyambibweko ndabe ng'omwana wange mufuna ayagala kuddeyo ne muwala we kati tugende tusooke tunoonye bugembe ye bwali atuwe omwana oddeyo naye kati baagala kusooka kunoonya bugembe kakati tukwate kuba otudde eno nagamba abakazi balina ebizibu
ali mu kayumba yenna musanyufu omanya gye bamugye baba abakazi abamu munange bayingira obufumbo nga ze ku parking awo ali ku stage enkyalina gy'alaga namugamba munange mbadde nze kukubuuzaako bannange banne nga tusanyusa okukulaba munange ye yakugjeewa omanye abakazi bano bwe balaba omuntu ng'alina waatudde wabaliwo abajjanga emikwano ne batandikirawo bakweyogerezaako mu mbeera bwetyo kati namugamba naye nze ŋŋamba gembe ono gyali Bugembe ye gyali yagenze yakedde ku mulimu kasanyufu tekana complaininga nako nange yagenze ku mulimu kati Bugembe ku mulimu olowooza alina omulimu beba n'abakuba amayuba naye yabbye muwogo yanywa ku ndeku buli anywa ku ndeku obanga abbye muwogo kasita oyingira amagye togafuluma obeera okanga badde mugwe nga kamugi kati yaleese omugole omupya kuba oli yadduka kakati omukazi yamugambye agenda akole naye ekyokukola si kyekinunyi wana ina okuba egenda okukola nga obuswakivu bukudiko yaswakidde ekyamazima aliwo ensobi gye nakola ninjagala obe nga onsonyiwa kati ali eri ali mu kwetondera omwami Magembe namugamba naye Bugembe oyo abantu nga bamukaaba mubbi si mubbi n'agamba naye emboozi abantu ze banyumya toze anedda ezo eby'ebintu byabaagala ntosaayo kikyo namugamba naye omusajja oyo tonnamuzuula mu miranga gyonna kaakati wano nze teri muntu kyayinza kuŋŋamba kinnemesa bufumbo kano kajja kamazeeko weetegereze oli mukyala munnange nzize namugamba munange mbadde nze ndi mukyala munno njagala nkubuulireko ekiri ewa Bugembe onoomalako nakyo nze nkubuulidde munange bawandidduse ng'obudde bukyali kuba bannange munange si kyetugambe kyakuwaaguuka kyokka naye nga balina ebizibu ki ogirabe gwa kikozesa onuulira firimu mbuno waliwo ebizibu by'endeku kati agirina wuuno kawompo takyali kawompo takyali kawompo yafuuse muleeguuza efirimu egenda mu maaso njagala olabe kaakati bano sigenda bawandeku yazudde omugaso gwayo jjukira omu ku bano bambi yali tayingira magye era musajja wattu omusambwa gwamulaba ne gugaaka gumuwendeku bano ne bagimubbako era nzize okukugambako n'amugamba amukyala munno nze nzize kubbirako nga mukazi munno nti oli ku kyokya kano kali ku kimundekera ekyokya kyange citizen nzize namugamba nze jastamwe concerned citizen nga ogamba omutuuze akwatiddwako munno kwatuli bakazi ffenna munange ekintu kijja kwokya kireke kinjukye nagambye nga ntandika ono waliwo ali wanaawulira awulira buli kimu oli ali mumulabula ekyange jjukira naye mulirwana abadde nga awulira bano ebigwo buli lunaku nagaa bano bannange ebigwo biba wano buli lunaku nkangambira ku bufumbo bwange n'agamba nze saa muntu anyingirira ovudde gy'ova mbadde manyi oba oyina ne bw'oyita bba wange kuba nkwaniriza nga ayaniriza mulamu wange kumbe we bano abakyala ab'okukyala ab'olugambo kati ono n'atuula wano alumika toyina maka n'amugamba naye naawe oli awo nze simanyi oba n'obufumbo obuyina ekyakulemye okugenda ofumbirwa okuzunza ŋŋambo mbodde mu bba gwe kyogamba nti nze okujja no sinina gye nva nzize wano okulabula nze gwolaba nina ewange nane gye nsula so si wano mu kayumbako afe amaka gange oba musula mu kalina mmwe mumanyi nze ndi wano mu nnyumba yange ey'emmuli nange nfunirawo otulo n'essanyu lyange ndeka omusajja okutandika okumuzimba otandikira wansi kakati gwe oli awo olaba oli bulungi olwo mubeera mutya omukwano mwene ennyumba ey'ettaka olwo mba muli mukwano ettaka terikugwa mu maaso ettaka liyinza okugwa mu maaso ye linaagwa mu maaso mokka nze amaka gange enviira maka ki gano nnyumba ya lugi lwa mukulule n'okatasa ne kalemerawo kirabika kano akakazi nako bambi kirabika era kaali kasooka mu gguleeda gwate akantu ke bagamba akatawulire Bugembe tomumanyi oli Bugembe yalunda muwogo we yalima muwogo we
Kudenga nzunziza lugambo mama jo. Kati amugambe jana olugambo olutwale. Aluyise lugambo. Kyonna kye kiri kwate kubo zunzo olugambo longo oluza gye wavudde. Ize azokulabula. Sebo nze nkulabule nze gwogamba mundeesa olugambo. Wabula bananga akazi temuyambika. Olugambo mulujjawo. Niba ne olugambo olubute lubamenya. Denga mukwano gwange. Namugaze nze kubuulira munenga akulumirirwa. Saagala ogambe nti sagamba. Kwenizunga ng'ova wano. Sewo kamukwatira nja kukuba. Namugaa kyonna ekinaakubeerako togamba sagamba. Togamba sagamba embulirire tefa yonna. Amugambye twala olugambo. Egenda mu maaso. Genda tuleke ffe. Kumbe onaawule bamujja katambi. Anti buli kiro abaawo engoma anyumirwa. Wowe mama fuluma ogende. Omukazi yamukonyeza ku bantu. Onzise bannange onzise gusajja gwe. Omuntu obutajja wadde akatuyo n'okubaawo enduulu sina wadde akatuyo kentuyanya okuba nduulu. Yavudde eka ng'agenze kukola era agenze ku mirimu agikoze. Kati tukomyewo akawompo. Ekitegeeza endeku eno. Kuba kati ebbanga lyonna lyemmaze nayo. Endeku eno ekitegeeza ekintu kyekola. Obanga alidde waga kituufu. Kaakati endeku eno baagimuwa n'atandikayo okugizanyisa. Yali tannagikozesa nnyiniyo. Eyagifuna yali tannagikozesa. Kaakati endeku ebintu byetandise okukola. Ngasiza omutuufu. Nyinza okubanga wakati ebyenjawulo ng'ekola bingi. Naye endeku eno baagamba nti oba tuli mutuufu eyinza obutakolako. Enkozeeko bulungi. Jjukira waliwo neyaginyweddeku omulala yaginywako. Oyo naye n'alemerayo okuva lwe yanywako. Kati ate ono okuva lwe yaginywesezza jjukira bagamba ttondo. Kati ono yanywedde amaddu mangi. Kati okukakana kukyaganye. Ngende wani takyakka. Yatumbidde alimu ekisesi yalemeddeyo. Omukwano gwalina ogwendeku. Tunuulira. Kawompo endeku ebbanga lyemukoledde akyalitenda. Naye lwakuba bamudduka. Bannange abakazi baagala ebisinga naye so si ebisingiridde. Waliwo ebisinga n'ebisingiridde. Kati obusungu buno ngenda buwumuzaawa. Kuba omuntu neoba wamize buweke bule naye ate amaanyi we gayitirira amangi. Amaanyi ago nago gamanyi okuleeta ekizibu. Kati abaali bamuvuma mbuno talina kyasobola kukola. Kati emisinde gye badduka Nenkulirako emyaka babbi bamulabanga mubbi kati basiiga busiizi mu ngalo osiigeko firimu yeno wansi. Wabula tajjukira oba bwe baali bakamuwa kwali kusiigako oba kwali kunywa. Kati yanywedde kakola nnyo ng'onywedde kanywe. Banakewulira naye baaba okutengerera kuno okwokulawo naye okuleeta obulumi Badoozi sibanga nanywedde overdose. Kuba awulira temulimu wadde eryenvu wadde talinamu wadde eryenvu buli we naayitanga. Kaakati abantu tebandabe ne bagaanika wumpo yabaaki. Nze situuse okutambula ekiro bannange. Kubanga buno obukakanyavu n'olaba okukulumbala kuno okukakanyala okwo kwonna. Kino ekintu ngenda kikolera ki? Kuba abantu bajja kuŋŋamba nti wuuyo omukakanyavu. Bagenda kunzijako erinnya lya Kawompo batandika okundaba ng'omukakanyavu. Nga buli baana bagamba wuuyo omukakanyavu. Kaakati obukakanyavu buno ngenda bukola ntya? Nteekeddwa okubaako kyenge. Ne yeeyongera ono omwana alina amaddu. Kawompo firimu tufudde
buli lunya n'olutumbuka nange bike maali ene maali ku bukakanyavu bweriko kati osobola okugiweekerako omuntu omugaatuula n'omuweeka n'omutuuza gy'alaga omutuusa gy'alaga amaanyi gende ku muleega tugenda maaso ne patto nagambye ku Remis Productions nga bulijjo ituusiddwako Williams Dental Clinic bali ku simu 0756715239 bakola amannyo ne bagazza bujja bagalipeyalinga era bakolera erinnya erya temporary gwalina erinnya eryameguka bweyagala kuli kuzimbira bakikola bulungi nnyo ani bugembe mumanyi kakati bugembe bamunoonya bugembe yali yawassa omwana waabwe kitaawe yajja amunona amuzzeeyo kuba omwana oli yalinga yali yeefumbiza kati beebuuza bugembe ki kyakosa kubanga bugembe baamulaba ng'ennaku zino alina omuwogo atambula nga yabba amacupa kisajja alamaanyi gaali ga kisajja kati ate empuliro gayanywa ku ndeku asole kinsimattuse kati yanywa kuki maanyi ga kisajja naye gali amaanyi baaba galubaluba simanyina bwe nkinyonnyola kale firimu egenda maaso ereeta amaanyi g'ekisajja endeku yali ereeta amaanyi g'ekisajja mbunno efirimu egenda maaso endeku yali ereeta amaanyi g'ekisajja kunyonnyola bikumalirayo naye kanzije weetegereze ejjangenda bikumalirayo ono yakanda kubuuza teyategenda endeku ereeta amaanyi g'ekisajja ereeta amaanyi g'ekisajja gatya tunuulira njagala olabe twagala kumanya wajja biggweera munange nga tukomawo maka kati ono nno agenda okuwulira olubuto lutandise munange ono agenda okwetegeka agenda okufubutukamu ennyanja nga bibunya binaanu ono yagumira obugulumivu naye alabika baamwabya akawago nga tamanyi buli obugulumivu bu malaya gyava nga awenyera tekiba kitono firimu egenda maaso weetegereze mama yaye woowe ayi ono omwana kyantaddeko sikirabanga ali mu injale ng'omusambi w'omupiira yenna afuna injale bamukubye endobo kati agenda kunyiga biwundu tamanyi bbanga lyagenda kumala muri kavale kati awulira omusajja yenna gwalaba amutya kimuleetedde okwagala n'okudduka mulimu guno Umala Films.